Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Kijja kusinzira kudde of course. Wojja okufuniramu update eno Fahadi abayingidde okubeera nga taka kutusako naddala galiwo. Mukadde kano naddala gwejo tasobodde kubeera nga ate otuka tirake ekigalo wansi awo ojja gendawo naawe obeere nga ate osulayo ndowooza ku ensonga nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulira. Bannange eby'omukulu Abba Makasi mutabani wa legendary Jose Chameleone si birungi n'akamu era nga nasobodde okubeera nga ate mbawa updates omukulu ono olunaku olw'ejjo yakwatiddwa era n'abeera nga temunange yatwalibwa mu kkomera oluvannyuma okubeera nga temunange yafunyemuko obutakkaanya n'abeera nga ate atimpula mukyala we maama Kalimunda Bubinnyo era nga guno si gwe mulundi ogusose okubeera nga temunange Abba Makasi avaayo n'abeera nga ate atimpula girlfriend we Bubinnyo era nga recently omuwala yavaayo ne yeekubira omulanga naga nti omuvubuka munange ankuba bintu bingi nnyo omuwala yasobola okubeera nga tabyogera nasobola okubeera nga te batuusako era nga omukulu ono Abba Makasi avaayo ne mbakolera akatambi ndowooza gwali mwezi guno nga gutandika ne mbategeeza nti omwami ono alina embeera gy'ayitamu etali nnungi saidi zeeyo mu ggwanga lya America era nga babeere nga tebamwanguyira otherwise agenda maliriza nga munange oba ayingidde street oba nga alina ebiragalalagala byatandise okubeera nga temunange akozesa okusinziira ku posti ze yatandise okubeera nga temunange apostinga ebiseera ebyo munange ab'ekitongole ekikulira abazzi b'emisango mu ggwanga lya America kivudde nkibeera nga temunange kimuwandiikako omukulu Abba Makasi era ne kiteekayo n'ebifaananyi bye era ng'ekitongole kino bakiyita Minneapolis Safety and Crime Alerts era nga bavudde ne beera nga temunange bawandiika ku Abba Makasi wano bawandiise ne bagamba nti Edina PD booked 20-year-old Abba Makasi Mayanja on August 14, 2026. The booking lists a misdemeanor domestic assault allegation involving an alleged act intended to cause fear or immediate bodily harm or death. Charge domestic assault, misdemeanor, custody, currently in jail custody, bail stroke bond at $10,000. All individuals are presumed innocent unless proven guilty in court. Wate bukulu osobola okubeera nga tebawandiika ku Abba Makasi wansi awo bataddeyo ebifaananyi bye era nga omuntu yenna era waba akwatiddwa mu ggwanga lya USA bamukuba ebifaananyi ne babeera nga ate munange babiteeka mu system so wansi ebifaananyi bye babitaddewo ne bawandiika nti emyaka 2 omukulu amanyikiddwa nga Abba Makasi ng'ennaku z'omwezi 14 mwezi gw'omunaana guno gwennyini 2026 munange yakwatiddwa oluvannyuma okubeera nga ate munange yeegasse oba yeetabe butereevu mu kubeera nga ate abako omuntu gw'alumya oba okubeera nga ate amutuusako obulabe obusobola okubeera nga ate munange bumujja ne mu bulamu bw'ensi eno era nga omukulu oyo bajja kwetaagayo omutwalo gwa $3 miliyoni nga 37 eze Uganda okubeera nga ate munange bamuwa police bond. Njagala kubeera nga ate kutera obutambi buno twongera okubeera nga ate tulaba biki ebiri mu kubeera nga ate bigenda mu maaso saidi zeeyo tula butuzikalira wansi awo ojja gendawo naawe obeere nga ate osobola endowoozayo okusinziira ensonga nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulira Sheikh Shapa omufuna ajja kulombereddwa ku namba z'essimu nga bwe kutegeeza katulabe ensonga zino eza Abba Makasi sako n'ensonga endala nnyingi nnyo eza King Sir nazo we ziri mu ddiiro temuvaawo omwami ono kubanze nga bwe mbagambye sijja muyita mwana kubanga yazadde kati ali eno naffe ali ku ground musajja munnaffe omwami ono engeri yokka ey'okumutereeza mufune engeri gye mumusendasenda mumuleete e Kampala watuukira ku airport bw'ati mugjeeko passport omuwa aba UPDF bamutwale Kaweweta omwaka gumu ng'atraininga kufuuka private mu UPDF army ku graduation ye ono omwana mwennyini ku graduation ye mujja kakasa nti aba UPDF bamanye ekintu kye bayita discipline wanafulumira mu UPDF ajja kuba nze lutaaya nga nsinga empisa ng'ayina empisa nnyingi nnyo nanga nsinga kituufu famire ye ngagga era ssente ezo ze boogeddeko bamubanja beyiro ye bagisabye omutwalo omulambo gwa $3 miliyoni nga 37 ezo si ssente nnyingi nnyo ku famire yono omuvubuka naye kigenda kubeera kizibu nnyo okumukomyawo nze actually mbadde mbagambye ku Twitter nti engeri yokka ey'okutereeza omwana ono engeri yokka ey'okumutereeza omwana ono omwami engeri yokka ey'okutereeza omwami ono kuba takyali mwana kubanga kati ali ku ground kati musajja ngaffe ekitwawula nti ffe batuyita basajja bakulu musajja mukulu lutaaya musajja yanga man ono bamuyita yanga man ono taato nayina abaana engeri yokka ey'okutereeza ono omwana bamukomyewo e Uganda
bamukomyewo Uganda bamutwale ewa Godfrey Kuteesa abeere wa Kuteesa emyaka 2 ng'alinga ali akolayo ka diploma mu men's boys mentorship. Nawandikako lumu ono omuvubuka nti layini ey'obulamu gy'atambuliddemu esobola okuggwa mu ngeri za mirundi 2 gyokka, mu kkomera oba ng'afudde. Abazadde abatwala abaana ebweru njagala muwulirize kino. Ebweru eyo olina okuba ng'oli sure nti karakita y'omwana wagizimba dda wano ewaffe bw'oba oyagala kutwala mwana bweru okusoma, kubanga ebweru oba tokyasobola kumukwatako oba tokyasobola kumutereeza. Ebintu eri bya njawulo, abaana bonoonekeddeyo nnyo. Kyannaku naye era kibawe ekyokuyiga. Waliwo ghetto lifestyle eyo ya America, US ghetto lifestyle, ebyo ebintu bye mulaba ku firimu ne mu nnyimba, nga barapa balina emmundu bakola biki, balaga ssente bwe bayimba mu mamotoka ag'ebbeeyi. Ebyo ebintu by the way ne mu America yennyini olaba nga bwe mbulaba bamasandugu. Omanyi nga bw'olaba masandugu wano e Kampala nti bamasandugu obalaba ebintu bye bakola naye ng'olaba tebalina future, biri awo tebitegeerekeka. N'Abamerika bwe balaba ebintu ebyo. Omwana ono be yali atandise okukola ki? Okukola. Sandidwerinze nnyo ku mwana ono naye takyali mwana. Kyembadde mbagamba wano bulijjo nti bw'otakuza bulungi naddala abalenzi, eno kati saawa zino ono takyali mwana. Era obuvunaanyizibwa bwe kati saawa zino mu kkomera gy'ali tebali mutreatinga nga mutabani wa gundi, nedda bamutreatinga ng'omusajja. Mwami Abba Makasi. Mwami Abba Makasi yazizza omusango era kati atwaliddwa mu kkomera. Takyali mwana, kubanga kati manyi mu comment mugenda gamba lwaki oyogera ku mwana wa munno, lwaki toyogera ku ono si mwana. Takyali mwana. Nange nina abanzaala naye bwe mbanzizza omusango tebankwata ne bagamba mutabani wa Rebecca yazizza kino. Nedda, tebagamba nti mutabani wa Lutaaya. Ekyo tekikyaliwo ku nze. Ng'osinziira ku background y'omwana ono, background eno baamuleeta batya omutuusa waali? One background nfu emanyikiddwa, teriiko kubeera nti emanyikiddwa nti eriko records entuufu, zonna records enfu. Manyi tugamba nti embwa ezaala ki? Ezaalambwa. Era ojja kulya comment zonna ku social media, buli omuntu alina yasupportinze omwana nti bamukole bamuddire no, buli omu yagenda no asasule kye yakoze. Kye mulina okumanya oba basasudde fine oba tebasasudde fine, records ng'erinnya lirigenzeko ekigambo kye bayita violence. Kituufu. Waliwo akyogeddeko awo. Record egenzeko ekigambo kye bayita oyo yawedde. Ate mu America kibi. Yawedde taliko kubuuza nti ki ekiddako. Violence ate jjukira kyafumye mu state n'ama nekifuluma ku mikutu gya state. Oyo aba yakoze eki? Kitegeeza n'abaana bagenze kupasuwinga degree ba diploma somehow somewhere. Wanagenda okukola application bajja kola back check ng'aliko violence. Tebasobola mu admitting. Okitegeera? Bwe baga nti bamuzze e Kampala tasobola kuva kudda Kampala. Kizibu kyo temukijje kiruling out. Takyasobola kudda Kampala. Ni oyo. Bw'ova mu ggulo ddemu mu mugeeno bw'oba otegeera bulungi nnyo naawe. Nange naye siddayo. Sikisobola kuddayo nange ne bw'oba oyagala otya. Naye ng'ekikulu kyonna kye kiri enkuza y'abaana bano yaleeta ekizibu. Ate kati ogamba nti omwana abazadde bamubuulira naye agenda omubuulira. Already maama naye ayiri mu bintu byo, maama ayina ebizibu bye. Mwebale nnyo nnyo endowooza zammwe ku mutabani waffe Abba. Mwenna abamu ku mmwe ebyana byammwe bitugumbula n'abantu ku kyalo. Ebyana byammwe bibasamba, bibakuba, binyugunya, but because nobody knows you, we cannot know. Naye omwana wa munnammwe mumutaddeko olukongolo ne mumwogerako ne mukola mutera Abba, era Abba, herererere. Some of you at Abba's age, you entered jail. A lot of you, men, even women. Omwana wa munnammwe mumwesonyiwe
bannange wali Shira Price bannange yamuwaako endowooza kasita naawe omuzadde ate mulenzi kasita naawe omuzadde ate mulenzi ate nga gwe maama we totegeera nnyo n'empisa tolina olaba wano mama Flower just yakugambako n'ofubutuka ebigambo ng'obusungu bwatumbiizi olwo Abamakasi yasanze obusolo mu ssimu ya mukazi we gwali olubuto mwesonyiwe omwana wa Kamiliyoni gwe muwala gwe togeza n'ova ku mulimo gwo nze nkubuulira amazima togeza n'ova ku mulimo gwo olyejjusa olunaku lw'onaava ku mulimo n'otonnya Uganda wano ng'ozze bakuwa obukadde obwa 36 olyejjusa olunaku lwe wazaalibwa Benita Sitya Gwentya Katonda obukadde obwa 36 bw'oba olina omulimu nga kuwa miliyoni 33 ze sente ozikolera omwaka ne zitakumala naye ng'ate n'omwaka era osuubira era ofuna endala ogujja kubanga si lw'omulimu okola ki ogulina bagenda kukwata miliyoni 36 bazikuwe wera ndi good osanyuke naye emirimu gy'ogenda okuzikolera Benita omulimu gw'ogenda okuzikolera oli kyabuti kwogera naye bw'oliba osobodde olidda n'otukakasa nti mwambuulira Abannayuganda saawulira bagenda okwebakako abo boolaba abakulu mu gavumenti anti oyagala bakutuuse anti oyagala ofuna omulimu oyagala otukakasa nti gavumenti ekuyambe abo abaninkini bagenda okwebakako Benita abawanvu n'abampi abakulu n'abato abanene n'abatono olaba ogenda bugenzi kusaba mulimu mu ofiisi ya gy'olaba etegeera bulungi kulu n'agamba okuwa omulimu so kunzijemu ogenda kozesa maanyi go otutta empapula zo buli kimu kyonna wasoma bibyo otaddemu n'akasente sinakindi okutuuka awo wennyini mu ofiisi ye n'agamba kati okujja okuwa omulimu so kunzijemu kati saasira gwe gwe bamanyi nti kituufu bakujja eyo oyagala ssente oyaggayagga olinga ali ku kisenge Benita miliyoni 36 ozikola mu mwaka mulamba ne zitakumala niye n'obeera n'essuubi nti nje omwaka omulala nja kukola nnyongereko bano bye bakuwa tebagenda kuddamu kwongera ssente tebagenda kuddamu kwongera ate na 36 togenda gafuna malamba lwakuba nti okunsiba togenda gafuna malamba wano waliwo omusajja gwe batomerera embuzi mwategeera mwawulirako mu covid Museveni bwe yali aveeri embuzi gye batomerera wano ebweyogerere ne bamuyita mu gavumenti ne bamuyita agenda ano ne ssente z'embuzi otyo kati eyo chapter tugiggalewo tiyagamba mwami Museveni tiyagamba nti yafulumya emitwalo 8 baziwe ow'embuzi omanyi ssente ze yajja nazo kubanga azaaliwo Sure Winning omukulembeze yazifulumiza nga mwami Museveni yazifulumizza dda ng'era zo zaafulumye ziri out of budget kati eza 36 ziyinza okuba ziri mu process efuluma era bwe zimanyirwa nti zifulumye Benito oyinza ofuna obukadde nga 6 oba 10 bajja zikuwera mu kamera nti bazikuwadde 36 off camera tojja kutubuulira ojja kutya togeza n'ova ku mulimu gwo ate n'ekirala weesonyiwe people power kireke nopu gyesonyiwe tuyina obulumi baganda baffe bali mu makomera bantu balifiiriddwa famire zaabwe bababuzaawo obubuza ono omwana yakamala kufa ono omuwala omuto Hereni bantu bafudde bali balesewo famire zaabwe bwana bumulekwa buto kati bw'ovaayo n'omonkola ebintu weebityo si gwe osinga okutegeera ate si gwe otusinga okwagala ekibiina kyaffe ate tewalondako singa wavaayo n'olonda n'ogaa nti walonda ng'akaluluko kitufu wakawa muzeeyi twandibadde weerandi buudu naye naawe tewalonda okiwulidde madamu Namere abaana bangi ababakoledde nga bakaaba era basula bubi bababoolebwa ne ku mirimu gyabwe tewali bagendayo tebalina mirimu gye bagenda osaba emirimu tebabawa abalinawo bubizinesi bwabwe obutini ennyo tebabagulaako abo be beetaaga sapooti no munnange Benita weesonyiwe mwami Kyagulanyi ne famire ye togeza n'ova ku mulimu gwo
ng'ojja Uganda okola okujjako nga toyina bizibu toyina nnaku naye obanga oyina ebizibu byonga bye tuva mu famire zaffe enjabayaba nga gwe breadwinner wa famire yo akatibako kakomyawo akatibako kawedde. Bonna Uganda mulimba banange tulimba lwaki oba otikka munnenjaga ng'akukoledde ekisa lwaki oba omutikka enjaga ng'okimanyi tagenda kusimattuka nayo mitima gya kika ki bannange lwaki osalawo osiranye obulamu bwa munno yajja kukola naawe wajja kukola lwaki nuguza mirimu kiki bwe bamusiba obulamu bwe ne busiraana zaabadde akola zifuuke zizo abaana beggwe ogenda okubalabirira lwaki otuusa munno ku kintu eky'obulabe bwe kityo Madokisa otisse muganda wange enjaga naye oli muntu mubi nnyo ojja kufa bubi mukola mwenna ku mulimu gwe gumu akutwala nga mukwano gwe omulaga nti oli mukwano gwe omusabye akuletereko akawunga k'okuva e Uganda tagaanye naye n'omuteeramu enjaga oli musajja mubi Madokisa oli musajja mubi keekano okalaba kuba bakaleetedde mu kabokisi kano kati akawunga keekano kati mukubamu omukono bwenti makkati n'enkola bwenti mwenkajja okaveera nga bakasibye bulungi noddira mukazi wo ne mwekobaana ne muteera omusajja enjaga mu buwunga atuuke ku kisaawe bamukwate ddala omuntu wenna nga wali otambuddeko ddala omanye enjaga kye kitegeeza okwate enjago giteere munno mu kawunga agiyingize Dubai mazima ga Katonda muli babi Madokisa oli musajja mubi Munna Uganda wenna w'olinga okuba kyengo omanyi nti otravoolinga weesonyiwe ekintu kuleetera bantu bintu bano betukola nabo betuyita bannaffe tebatwagala kubanga omuntu wenna omanye enjaga kye kitegeeza ku ddungu wano naddala omanye enjaga kye kitegeeza omuntu yenna akutikka ekintu ng'akuteereddemu enjaga akwagaliza kufa akwagaliza ntaana tayina kirungi na kimu kyakwagaliza ku nsi ate kyendabye ku ddungu toyina kwesiga muntu naago muganda wange ng'atuuka ono munnaakola naye kampuni y'emu bakeera ku mulimu bombi bakolera wamu ng'afuna vacation ng'agenda Uganda mazeyo weeks 2 bwatuuka okukomawo nga bw'omanyi mukwano gwamugamba ye bambindetera ku kawunga kange oba oyinamu ki oba oyinamu kirozi ngenda kukola ki ngenda kuzigula ngenda kukuwa ssente ko muganda wange nti ogenda kumpa ssente mmeka onampaayo 6 nti bambi bindeetere nja kukuwa na 10 ko ye 10 kale nja kukola ki nja kubireeta gamba mukyala wa biteeketeeke abireete mukyala aleeta bintu biri mu bokisi bisiiringe mulimu akakutya k'obuwunga mulimu ebinyeebwa mulimu naki nga bimukwasa bisiiringe bulungi kakati muganda wange agamba sitwala bintu bye sikola ki bye simanyi ng'akwata kawunga ng'akasumulula ng'akakubamu omukono okukataganjula ati munda avuddeyo na kidondi kyanjaga bakizinze mu kaveera. Can you imagine? What's that? Really, what's that? Ddala omuntu yenna yali atambuddeko omanyi kye kitegeeza tuzze nga tuwulira muwuliddeko kube bakutte n'enjaga bakutte n'enjaga obulamu buba bugootaanye byonna by'okoleredde ebbanga lyo lyonna munnange bw'asiseemu ekintu mu buwunga azungulula nga misokoto gya njaga aguddewo kubanga mumanyi kye kitegeeza bw'oba wali otambuddeko oba ng'omanyi eby'okutambula omanyi kye kitegeeza okukusibira enjaga mu mugugu ogiyise entebe ku kisaawe ojje ogiyingize Dubai. Madokisa oli musajja mubi ekyamazima ogenda kufa bubi munange olumaze okujjamu enjaga yenna amameeme gamukuba yenna akankana bw'ati aweereza Madokisa message amugamba muganda wange obadde onkoze eki kino lwaki onkoze ekintu bwe kiti nkututenga muganda wange tulya kukamu ku mulimu tubeera ffenna nga lwaki onkola ekintu ekifaanaganako bwe kiti omusajja azzeemu ti munnange nze saabitegedde munnange sole kakati ebyo byo bireke naye ebisigadde bireete. Madokisa akawunga kabadde kako akaguze n'akapaakinga ye mukyala wo kakati ogamba otya nti tomanyi njaga ebadde mu kawunga ako okyogera otyo oyimirira otya n'okyogera mazima
oli musajja mubima. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.